Abantu abakozesa oluguudo olutuuka ku kisaawe kyenyonyi Entebbe ne ku kisaawe kyennyini basanze akaseera akazibu okuva eddiimu ly'Okugaziya Ekisaawe kino lwelyatandika. Omulimu guno gwatandika omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gugendereddwamu okugaziya ekisaawe kino okutambuza obulungi emirimu. Ssekamwa wekitongole kiddukanya ebyentambula by'ennyonyi Ignie Igunduura agambye mulimu gwabwe okutegeeza abantu nadalla abatambuza abalambuzi n'abamawooteeri ekigenda mu maaso olw'okutaataganyizibwa kwe basanga nga batambuza abantu bano okubatwala n'okubajja ku kisaawe. Kibadde kya kunnyonnyola abali mu mirimu egy'okutambuza abalambuzi nga bazze wano wamu n'abo bannannyini mahoteri abantu abagenyi babaze mu Uganda mwe basula. Olw'okuba waliwo projects nyingi kati ezigenda mu maaso ku kisaawe ky'Entebbe, tulowoozeeza nti kikulu nnyo okutegeeza abantu bano bannannyini mahoteri na bano abakola ku balambuzi babenga bwe baba boogera ne bali abalambuzi abagenda okujja oba abagenyi abagenda okujja bategeere nti ku kisaawe ky'Entebbe olw'emirimu egigenda mu maaso babenga beetegese nti wayinza okubaawo okutaataganyizibwa. Igunduura atubuulidde emirimu egiri mu kukolebwa ku kisaawe kino nabaki abavunanyizibwa. Project esooka yeyo gye twawa Abachina abamanyiddwa kampani emanyiddwa nga China Communications and Construction Company. Abo bo bajja kukola projects eziwerako. Esookera ddala y'ey'okuzimba center empya ey'emigugu oba cargo center. Eyo bwe banaagimala ate bamenye kati wetutambuliza services zaffe ez'emigugu awo twongerewo okugaziya ekizimbe kati abantu mwe batambulira oba mwe batuukira ekimanyiddwa nga passenger terminal building. Bwe banaamala ekyo bajja kuddamu okuddaabiriza ennyonyi wezigwa oba wezitukira gye tumanyi nga runway. Okusinziira ku ono eddiimu lino lyatandika omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini lyakumala obutitimbi bw'ensimbi okuva mu gavumenti eya Uganda n'eya China. Young brothers bano bo bajja kugaziya ekizimbe kati abantu mwe batuukira oba passenger terminal building nga bakyongerayo nga kijja eno kati abantu bwe baparking emmotoka. Ekyo kijja kutwala ensimbi biliyoni obuwumbi 42 obwo nga busondeddwa ekitongole kya Civil Aviation Authority. Ziri zinayogedekeza Abachina zo zijja kutwala miliyoni eza $200 ebirambirira. Kiyamba okutambuza emigugu ng'okyali mu kisaawe mu kizimbe munda kuva lwe tukujjako essanduuko yo kutuusa lweyingira mu nnyonyi. Tumazeeko ensimbi za Amerika miliyoni 4 mu emitwalo 8. Igunduura era annyonnyodde emitendera eddiimu lino mwe ligenda okutambulira okutuusa bwe linaggwa. Zizi 3. Feezi esooka ejja kuggwa mu mwaka gw'e2018. Feezi eddako tugimalirize mu mwaka ogw'e2023. Feezi esembayo etwalire ddala mpaka mu mwaka ogw'e2034. Nga bwe bitera okuba ono era atugambye okusoomozebwa kwe bayitamu nga bakola omulimu guno. Okumu ku byo kwe kulaba nti abantu abajja ku kisaawe tebakyalina bulungi we beegaziyiza ezimanyiddwa nga lounges oba ebisenge mwe batuukira ne batuula nga tebanayingira mu nnyonyi bitandise okufunda naye n'ennyonyi zennyini we zipaakinga nabo tebakyatumala bulungi. Ne tulaba nti mu kubalirira kwaffe bwe tutakikolako kati mu myaka emitono egijja tujja kuba tetukyasobola kupaakinga ennyonyi zonna ezijja oba okutuuza oba okubudaabuda abasaabaze bonna nga bwe banaaba bazze. Singa omulimu guno gunaggwera mu kiseera nga bwe kisuubirwa, ekisaawe kino kijja kuba kisobola okuyingiza n'okufulumya abantu abali eyo mu mutwalo 1.5 n'abalala obukadde 3 mu emitwalo 3 mu mwaka gwa 2023 we gunaatuukira. Ennyonyi z'amawanga mangi okuli Italy ne Bufalansa balaze dda obwagazi n'obwetegefu bwe balina okutandika okubuusa ennyonyi zaabwe nga zijja ku kisaawe Entebbe. Jocelyn Kibule ne Andrew Kagwa, WBS Amasonsole.